Kasozi yafabuza Kibuuka ani oyo ayimba ko Kibuuka nti bali bonna bamanyi ng'emisana nkola kwa bayimbira mwanti Kibuuka mugambo katabani kajjaja w'abayimbi kayimba tie tabani wani Sebaduka najjukira genda muyite bamwanti muze yakuyita nagenda mmanyi kimazi yawo yeebase mu mulyango kuba yayagala empewo eriga tenefaana kati nga bw'aba akuyisa tolina kuyitawo ojje wano faliso gwe gutuuka wali kyenva nzija nenzira wano ali awo wali Kibuuka mu masaje nga Kibuuka yali musajja kanyama nakati mubiri gwakomyewo kyava mbuuza yeebase teyasitula na mutwe wayi gwani nze Fred Seremba bw'obadde oyimba nze ani taata wo kozi njogeza maanyi ozejja bayimbi Sebadduka tanafa naye mulwadde kyava ngamba nkujjukidde bwe nasanga private theatre nazza mu maanyi kozi mbangudde yenze taata ani yakulagira okujja mu kibiina kyange naye ambooza ebyo olumu yapakinga emmotoka bino byentuuka nemubuuzaako muzeeyi aba yakavaamu bwe yava mu mmotoka sama ekyali kimunyiza naakuba omusajja olwo omusajja omukulu neyevulunga mu ttaka kati omusajja yamuvuma nga zimulabi bwe yapakinga emmotoka bw'ati bano abantu abagibembirira kuba emmotoka yisibwe yalina erinnya nga bagiranga ne ku leediyo sima Gloria bwe yagipakinga bw'ati ne bajja kati musajja amulabira mu mmotoka naye kyavaga kakasozi kawedde kumba akiwulidde era bwe yaggulawo n'amukuba oluyi n'agwa mu ttaka nga bamwogera baga nti kasozi akuba oluyi n'osigala ng'oyimiridde bw'otagwayo alina okuvaawo kakati neŋŋamba omusajja yali mu kukambuwala ati ani yakugamba obijje mu kibiina kyange okimanyi nti eddoboozi liri amaanyi kimanyi sikwagala ne mukyala wange ekyabbogo akimanyi nga n'ebyekyabogo sibimanyi naye yabyogera ku olwo ne mukyala wange ekyabbogo akimanyi ng'ate takumanyi weeyingiza otya mu bintu bitakukwatako entalo z'abantu abakulu bw'osinga okuyimba walabanga ebyo byolina okuyimba nga nkankana wali sikyasobola kudduka Kibuukawo ali wali mu maaso muyitako nfudde eyali atudde nafukamira ku maviivi ng'omusajja ayogera tasirika naye nga mmanyi agenda kunkuba n'ojja mu kibiina kyange gwe olina okuwabula nze ne basudde okutya kyebamugamba nga nkankana njagala okwekolera susu nesaba kunsonyiwa era nali sikumanyi ng'ate mbaagala nnyo kati nga taata kati ndi muyimbi muto kati nga bimpulira byenyimbako naye saba kunsonyiwa mukama sigenda kuddamu luyimbako oluyimba nga lulungi bwe namugamba ebigambo ebyo n'asirika kumalira kikanga 3 nga tanyega ne nga nfudde kyava agamba Kibuuka omwana oyo musonyiye nanga nkusonyiye kubanga nzijukire gye natandikira okuyimba ebintu bye nayimbako nga bayinza n'okunkuba awaka nga nyinza n'okuyimba ebikwata ku mama ne taata nkusonyiye naye oluyimba luleke era walulekera era naye ndulekera awo wadde bwe nvaawo ne ŋŋenda aba ate bwaddamu nampita akuyita naye nga nfudde era ebigambo bye yaŋŋamba yanga nti kakati ojja kutandika okuyimba ku stage naye kyenjagala okugamba muzeeyi Lumondo tetugenda kubeera ffenna bbanga ggwanvu sinsobola kuvunanyizibwa bwa muntu wabadde n'ekibiina simusobola naye oluwaddembe okukozesa amagezi go bw'aba agenda n'ogenda naye oba nosigala wasigala ngani avaawo eno mufuna abaana bayitirivu ate eri mugenda naye sirina musaala
ate lwima baagala mugoba yampaayo naye ne ngamba era nja kubeerawo olaba nga nja kuyimba munnange atandise ogenda kuyimba siyimba sina sente njala kuddayo ko mu kyalo omukazi wamulekayo naye sirina nnusu ebi sikyabiina eyali alowooza mu lunaku bajja kumufuwa ng'akaveera era nali mugezigezi ebbanga linnamalawo nga siyimba eri omwezi naye oluyimba nga bayita ebika by'Abaganda njoza mu lwataata njiyo olwange naye nga ate olwange tulisobola kulekera ssente naye nga siruyimbangako kakati muzeeyi ono bwanga nti ogenda kuyimba twali bwayisi bagiyitanga terasi nga ngamba ogenda kuyimba mu show y'emisana lwa sande kyokka gurupu ekomaawo kwolwo bawummulemu batandika okutegeka ebiddako naye nga kati bwe tuwummula nzizaako ki naye nga olwo muzeeyi tannagenda muzeeyi luyima wabula nga tulipu eyo yasuubira nti bweggwa muzeeyi nga baawukana bwangamba nti ogenda kuyimba kozo siyinza kuyimba kintu kirala kyonna luno oluyimba lwengenda okuyimba ebika nga be naluyimbirangamu be bapagana nti luno oluyimba ku stage sente tewali atakuwa naye akwayina limukalaba bwe tutuuka okuyimba ku terasi nga siina adde 10 nengenda nenoonya manager mugampaayo nusu 10 nanoonya walukagga nemugamba nsaba banali mwagala nnyo naye nga mutya naye nga mwagala naye nga naye ono mugamba nsaba mpeeyo nusu 10 naye njaddukuddiza era nebigambo olukaga byanga siri byerabira yaŋŋamba naye nga obwendukuwa ogenda ddujjawo olira bwendukuwa naye nga nze mayi sirumusaba ddulya emba yangulidde edda emmere nanga ne bwendukuwa ogenda ddujjawa terukubye bwatyo nemugamba yaddukuwa tamanyi kyendiko era olwampa olukumi lwange bekwa nengenda nenoonya maneja w'ekifo naye namulabye edda muvubuka nemugamba maneja tiwangi ngenda kuyimba tieti naye weddiraki okumanya seerabira oyo yaŋŋamba yeddiranga bi naye erinnya sirijjukira kyenva mugamba nti nedda kati abantu bano balina kuba temumanyi kyeweddira kati sente zino ziraba 10 beera nalwo nze bwe nnyimba nze bwe naayimba akasimba ojja olunfuuwe